Mu districts omunane ezirimu enjala kakutiya okwetooloola eggwanga ezisinga obungi ku zi districts zino ezaakubwa ekyeya ziri mu bitundu by'e Karamoja. Abantu mu bitundu by'e Karamoja ebirimu enjala baatuuka ne ku ssa eriri ebikoola ng'ebisolo okusobola okutaasa obulamu olw'ekyeya ekyamalawo ebirime byabwe. Embeera mu bitundu bino yennyamiza nga kati abantu bakongoka ne bafa olw'enjala. Esther Nyakuno omubaka wa disitulikiti Nakapiripirit nga nayo eri mu bitundu by'e Karamoja mweraliikirivu. Agamba gavumenti yeesuuliddeyo gwa Naggamba okuddukirira abantu b'omu bitundu bino ate nga bye byasooka okugwamu enjala olw'embeera y'obudde mu bitundu bino. Wetwogerera abantu enjala ebaluma bubi nnyo era wabaayo ensonga kuba wiiki ewedde nasisinkana ne minisita wa disaster preparedness n'atugamba nti embeera ogenda kutandika okugenda Karamoja naye wetwogerera kanti abantu bali bubi nnyo tewali kyakulya. Mu districts zino 8 ezaagwamu enjala kuliko Isingiro ne Kanungu era nga ze baasooka okuddukirira ng'abantu baayo baaweebwa kawunga n'ebijanjaalo. Omubaka ono yeemulugunya ng'agamba ebitundu by'e Karamoja bye byasooka okugwamu enjala ne birumbibwa n'ekirwadde kya hepatitis B wabula abantu tebannafuna bujjanjabi nga kati balinda kufa. Obulwadde obwa hepatitis B kwegamba kinnuma nnyo era tulinze ku Lwokubiri we tunabeera mu house noza Ministry of Health alina tubuulira e Karamoja abantu bagenda kufa, infection eri so high. Juzi amagye bagenda recruitinga abantu 174 bali balina okugenda mu training naye bonna basangamu abantu 7 bokka batalina ki hepatitis B. Tebalina aware that buno obulwadde buli eri ne bali awo banywa omwenge wamu basharing ebintu kwegamba twagalamu intervention ey'amaanyi. Gyevuddeko ababaka abali kakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo baatabukira minisitule y'ebyensimbi nga baagala ebannyonnyole ku ssente z'ebigwa bitalaze eziteekeddwa okukola ku nsonga zino. Wabula minisitule eno yategeeza nga Paalamenti mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde bwetassa mukono ku kiwandiiko kye bakkiriza kufuna ssente zino. Yesterday I was with the Prime Minister that they don't have money and may I know the status of that contingency fund where the emergency fund is also supposed to be part and parcel of the same. Ebitundu by'omu Karamoja kumpi buli mwaka birumbibwa ekyeya ekireetera enjala olw'embeera y'obudde bwayo. Birumbibwa ebirwadde bingi ebiviirako n'abaana mu bitundu bino okujja okusabiriza ku nguudo z'omu kibuga Kampala era nga kwe basula. Naye ekyebuuzibwa ddala gavumenti ekoledde ki abantu b'omu bitundu bino okukyusa embeera yaabwe. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.